Abalabi ba Bukedde TV ne TV West baliddenga bali mu lubalama emikutu gyombi okuyingibwa ku dikode ya Zuku. Ebyuma ebiyunga Bukedde TV ku dikode ya Zuku olabiriwe nga bimaze okutuusibwa ku kitebe kya Bukedde Family 1 mu Kampala era nga bakugo basibye beetala okubisaayo. Zubairi Kayonga akolidemu omulimu guno okuva mu Crash Group of Companies agamba nti ku nkumuli ya Sabiti abantu bonna abali ku dikoda za Zuku bajja kusobola okulaba ekifaananyi ekirungi olw'ebyuma by'omutindo ebireeteddwa. Kimu kyonna kigenze bulungi nga bwe tukyagala tusubira nti weekend bw'eneggwerako tujja kuba tumaze okukola termination y'ebisebo. Akulira Vision Group Robert Kabushenga akubiriza abantu okweyuna omukutu gwa Bukedde TV ne TV West basobole okulaba program ennyuvu nga okutandika n'omwezi ogujja omwezi ogw'ekkumi ogwa October bagenda kutandika okubeera nga babaleetera batuusaako Bukedde TV ey'okubiri Bukedde TV emanyiddwa nga Bukedde TV 2 kubanga yo kwegamba mu abalina dikoda eza Zuku TV oba abagala okuzifuna nga mwagala okwongera okulaba Bukedde 2 kati tugitadde ku mukutu gwa Zuku TV n'olwekyo muli baddembe kati okugenda okuzigula n'olwekyo abalabi baffe nga basinga kukozesa olulimi olunyankulu oba olukiga kati eyo channel nayo bajja gifuna bw'obanga ofunye dikoda ya Zuku TV. N'akulira abakitonzi ba Vision Group Susan Nsibirwa akubiriza abantu okwetanira Bukedde TV 2 olwo programu zayo ennyuvu naddala amawulire agabutikidde agabeera buli lunaku ku ssaawa emu. Kuliko programs empya zetutandise ng'amawulire ago ge tuyita agabutikidde agali ku Bukedde TV 2 era abantu bajja kulaba nti waliwo enjawulo si agataliiko enfuufu naye agabutikidde. Mu ngeri y'emu Olupapula New Vision lulonzi abasomesa 11 abasinga ku mitendera ena egy'ebyenjigiriza okuva ku nursery, primary, secondary n'amatendekero ag'ebyemikono. Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda eyawumula Livingstone Palanyikoyo omu ku balondeddwa. There are Ugandans out there who are doing the good work despite the challenges. Abasomi b'Olupapula New Vision baweereza amanya g'abasomesa 200 olwo abakungaanya Olupapula ne balondaku abantu 50 nga mu bano mwe mulondeddwa abantu 11 abasinga. Ssentebe w'akakiiko k'ebigezo aka UNEB Fajiru Mande n'omukungu mu byenjigiriza Martin Sagala bakozeseddwa okusunsulamu abasenze bannaabwe. We must build the image of the teacher, and building that image will take a lot of stakeholders, but I think people who are involved in the mass media, for me, because I think that mass media is the biggest school that we have. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.